soko okusembayo kushera yakubeerawo nga ndi awo kale nyinza oba wamu kojja bba wamu naye okusookera ddala tusiima abantu bonna abali wano mu biti ebyenjawulo bayimbi bannaffe primary 7 era wena musubire ati nogenda kola bulungi sigenda bayiwayo Mr. President gwebaza nnyo byonna byetukolera otubeererawo ffe ng'abayimbi era gwebaza nnyo ne gundi nagi receiving success card Uncle P yagireeta on behalf of the federation naye nga ng'ennaku z'omwezi 7 December nategese my first ever concert era mbasaba mwenda bagizi wange mwenda mujje mumpagire egenda beera day show mostly it's going to be abaana abato bagenda beera nga banyumirwa bagenda beera nga bakuba muziki era Mr. President this is my first ever concert so wabeerawo challenges era n'ebizibu byonna byetuba tufacinga naye badde nsaba otuyambe otukwatireko era obeere naffe throughout this kyonna kyosobola otuyamba nakyo sound, stage, security, you're not ready to observe. Yes. Show together jingira munyo. Yep. Totia. Thank you. Totia. Yeah? Together kuwera. Yeah. 100%. Thank you. We know supporting. Yes. We know Berera to make sure that he have a switch because he has made us proud. Asomye bulungi abanga ali mukulira. Bane mukubire ko ne tata we mungalo. Yo, sente ye Kampala mwenyumubala mazike. Sente zinyuma gote jisazike. Abagende Bulaya banonya mazike. Fesi dadi naga nonya mazike. Big up yama. Ekala kono namanyiku. Tukulinde waliguke no soko okusembayo kushera. Yakubeerawo nga ndi awo kale nyinza oba wamu kojja bba wamu naye okusookera ddala tusiima abantu bonna abali wano mu biti ebyenjawulo bayimbi bannaffe abasuubuzi ab'amaanyi mu nsonda awo tulina ekivulu kyaffe badde nsaba kiyiseewo tulina abasuubuzi abalala eri wansi newali mu nsonda wali n'eri wansi wasemba wali wa businessman balinya bamaanyi neeno kati bano bawagizi bali abasuubuzi mwenna mu biti ebyenjawulo omukulu pulezidenti ampabuddemu n'agamba wano wonna wonna abasuubuzi wansi eri bano be bawagiza bali wano media platforms bonna bali wano mwebale kubeerawo omukulu pulezidenti owa federation ne bamemba bonna mwebale omulimu gwe mukoledde abayimbi kubanga kati byakyukamu omuyimbi alina eddoboozi era alina watuukira nzijukiramu omukulu ono Eddie Kenzo pulezidenti yampa ku masannyalaze wali oba mujjukira bulungi wali ewa Mr. Muhanji wali ku comedy store twabuukabuuka katono oveemu n'omutima
abasinga mujjukira biga president ekivulu kigenda bba kya mitwalo 2 omuzadde wajja n'omwana omuzadde bwerera omwana mitwalo 2 Lugogo Legends Rugby Grounds ennaku z'omwezi 7 December press conference yankya era tusaba abantu bonna abagenda otuwagira muyiteyo mutubeereremu ate era n'abayimbi tubasaba tukwatire bamu kubanga mujjukira bulungi gye tuvudde n'omwana ono mwana wammwe yatandika okuyimba ku myaka 7 nga bw'asoma saawa eno alina olugendo lwe ate mbadde nsaba mukwatireko olugendo lusobole okuguga kubanga abadde ne foundation y'amaanyi wanewa omukulu Sudiru Lupaleria kati yamazeewo agenda ku leveddako mbadde nsaba tukwatire wamu bannange mu buwombeefu tumwereveti ng'agende mu senior 1 nga alina level kirasi endala yaman mbadde sitegedde president linda kwa fresh daddy omulidde kyagambe show ya fresh kid ya fresh daddy abantu balambuludde bulungi show yani ku mwembi mwene mu show ya fresh kid mutabani wamwe kale onayinza kutuyamba buyambi n'ayimbamu bwa aliwa tuba tumunyomye tujja mutegekera eyinga okuyingira bwerere egezeeyo kusala nze bwentegeka ekivulu kiba kijja kukubirawo omanyi lwaki ku ssaawa eno bwe wabeerawo ati yenna ne bansanga mu kolide obanga nyina ekyana ku makya ly'eggulire eritambula so nze bwentegeka ekintu kijja kutambulirawo shoni sogoje omusajja ono nga yategese ekyo kyekiyinza okubaawo jangu gwoyinza okukijjayo obulungi okusinziira ku bwendaba jangu omuliraala nga yategese ekyo kyekiyinza obaawo kyekiyinza otuuka mu Kampala ekoti etewandikijje tojjaako agize ojje ng'ojjudde tiriza ekitwe gye bategere nti ojjudde sooka obuulire ensi nga yategese ekyo kyekiyinza okubaawo nze Sean Styles saalongo bakube so fresh daddy nga yategese show mutuufu abantu bajja kwesindika abantu bajja kuyaayaana buli omu ayagala kwata ku fresh daddy. Fresh daddy is one of the vocalists we have in the music industry. Fresh daddy ayimbanga nyonza, fresh daddy ayimbisa gono, era fresh daddy wotegeka ekivulu totira muntu yenna ku liiso. Babadde tebatuwaamu nawe wolinya kusenyi tobaako gwowamu bannayuganda obasobola. Bakome back stage ate temuyaayaana we mulaba fresh daddy temuyaayaana mwenna abamala mujja mukwatako. Soni nkubulya ekigambo kimu abaganda muli babi. Don't worry, don't panic. Tukube muziki ekyasho tugenda ujja kujja mu office tulabe how can help. Gwe nomala otegeka shaba tubayinza okwesindika. Bado osaba nyitegekera uddawa katuteese Nambole Esana mulwera yobagazi nyategeke Nambole nga musazeewo kiwedde tweyanza bannange fresh kid tugetumuwagire ennaku muzitegedde tugetuwagire fresh kid fresh daddy webale nnyo kuyigiriza mwana kuyimba. Okay, let's go. Okay. Fresh. Listen up. Okay. Fresh. Listen. Okay. You want your boy coming fresh at the kid. My shopper votes and me dash in the speed. And that vibing guy in the there for me yet. Some say me really coming brain. Yeah, that me doing that me know yo. The streets every man. And now listen up. I'm bad now you know. A fresh. Then you bad now you know. A fresh kid Uganda. Na yiga mamaza simanyi kutaliza kakasa. Ne wemutiliza mumatiza. Omulira bayibo bigomanga bino bitutuza. Nabapati bibanikiza we feel and none. Be a shop like a yakuza. I don't stop and straight up. When they come for them for them. Kubanga kakuwa chidona misene ngasiba umoza. Na wakapili mebikini yeza watisa. Kwa bakoka kukuwaga baba kukusa. Kabalete wemu semesa.
come out and support me. And thank you so much.